atenderezwa gulumizibwe okitaffe Tonda na mama Namugereka Bango wangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumo mbasindikira obumo ndi ddembe mbasindikira eddembe mbagombogo kyewagula erizaala enkambwe kwakasigwa kuzikira balamusizaako bakika na mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so ebisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese mu kubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunakwena nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri omwoyo Matiya oba omulongo Matiya nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde ng'oyinza ekitangaala ekyeru mu kamwa mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gw'oyo yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusaako okuviira ddala mu myoyo gyonna ekitudde ku station eno gye tuliko nze Matiya abaagalwa nga tuli ku nkomekero ey'olutalo ku Ssengeno Nattimba wakati w'amagye ag'ekitangaala n'ag'ekizikiza abaagalwa waliwo ebintu ebigenda mu maaso naddala mu mbeera ey'okuyingiwala mu miwendo gy'ebintu n'ebintu okubeera nga byakkekwa ate n'olutalo wakati w'amawanga agatudde mu Middle East abagalwa bino byonna biri nti waliwo eggye ery'ekitangaala erina obuwanguzi era nga waliwo amawanga agali emabega waabo nga bagasse amaanyi gaabwe okubeera nga balwanyisa abo ababadde babafugira mu kizikiza naddala eggwanga erya Amerika ne Isirayiri nga wakyaliwo abo abatudde emabega abasalawo mu ngeri ey'ebyobufuzi n'ebyebyenfuna bino byonna birina okukuulibwa okuva eri amawanga gano ku ntikko y'akavuyo abaagalwa wajja kubeerawo omuswetwe ogwakizikiza omuswetwe ogw'okubeera nga ab'ekizikiza baggyibwa mu buyinza nkitegera abaagalwa nga bwe baggyibwa mu buyinza ekitangaala kijja kweyongera okubeera nga kireeta amazima era wabeerewo omuggundu ogw'abantu gukule okusobola okubeera nga guteekawo enkyukakyuka abo abantu abaakolebwa oba ze muyita clones ne doubles abaawangibwa okufaanagana ne bali abaaliwo bajja kulabisibwa era baggyibwewo enkola ez'entalo zijja kukoma eri ensi abakoberezi oba abakozi b'ebikolobero bajja kukwatibwa kitegera basobole okubeera nga basibibwa abaagalwa ebikolobero byonna ebibadde bikolebwa abantu bijja kulabisibwa eri ensi wajja kubeerawo obumu
wakati w'abaana b'abantu. Era ebyo ebibadde bikolebwa aba Illuminati bijja kulabisibwa eri ensi. Amawanga gajja kweddiza ebyenfuna byago. Era wajja kutintawo ebibiina ebyo ebijja okubeera nga birabirira abalala ku lw'obulungi. Ate n'ebyo ebibadde bikozesebwa ab'ekizikiza nga bakozesa the World Economic Forum nabyo bijja kubeera nga biggalwa. Abo babadde bakozesebwa ab'ekizikiza bajja kukola kyonna ekisoboka okuteekawo obugugube ne amaanyi gaabwe gajja kufa ttogge. Kubanga amayengo ag'enkyukakyuka tewali wasobola gayimiriza mukadde kano. Era kyonna kyeki ab'ekizikiza bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga basigala mu buyinza. Abaana b'abantu batuuse ku mutendera ogw'okulaba ensobi ezigenda mu maaso mu byenfuna, mu byobulamu, mu nkolagana, mu by'emirimu n'ebisoomoozo eby'enjawulo. Amayengo gano nga wegeeyongera okubeera nga gakosa olutuula lwammwe, emyoyo gitandise okubeera nga giraba busukka kkubo w'obulamu obwa bulijjo nga beetaaga enkyukakyuka. Kubanga bino byategekebwa nga temunnaba kubeera nga muzaalibwa mu bulamu buno bwe mulimu. Abagalwa, waliwo abamu ababuuzizza ku muganda wammwe amanyikiddwa nga David Walcock. Abagalwa, David Walcock muntu eyeeyubudde era eyakafa oba eyava eri amaaso gammwe, era nga waliwo n'abakalimagezi bangi abazze baggyibwa mu bulamu mu ngeri y'emu. Kitegera. Naye nga ebiseera ebisinga obungi bangi tebalina bwerufu ku kiki ekyabeerawo mu kaseera akasembayo aka muganda wammwe David Walcock. Abagalwa, kye tuyagala okubeera nga tubagamba nti David Walcock mwoyo ogweyubudde era ogweyubula ogwa waggulu, oguweebwa ekitiibwa era ogwagalwa era ogulabirirwa ku mutendera ogw'ensi mwali kati ku station eno eya Navy. Bangi we mutuukira nga mufuuliddwa. Kitegera. Waliwo eyabuuzizza ku kibuuzo ekya Project Blue Beam eya 2023. Eyo eyali yawangibwa ab'ekizikiza okuteekawo ensi eya New World Order. Era nga mwebuuza nti ensi eyo enaawangibwa era lyekkubo lye mugenda okubeera nga mukwata. Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti kino tekigenda kuba. Obubaka obusinga obungi bubaweebwa kibasobozesa okusobola okubeera nga muwuguka mutonde ebyo bye bayagala mubatondere. Mukitegera abagalwa? Ab'ekizikiza nga bakozesa CIA bazze batuula ku nfeete ekitangaala oba amazima okubeera nga gajja mu kitangaala nga bakozesa ebintu eby'amazima nga babiyita kugereesa conspiracy theories. Kitegera. Era abantu abo abavaayo okulaga amazima ne babafuula nti balimba. Kino kizze kikolebwa aba CIA okusobola okubeera nga batuula ku mazima eri ensi yammwe.
era ne babawandiikamu nga babalowoozesa nti ebyo bye mutamanyi bye baba tabagambye abeera kasasiro. Abaagalwa, ab'ekizikiza bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakozesa enkola eza Project Bilibin okubeera nga bawandiika enteekateeka yaabwe ey'okufuga abaana b'abantu n'enzikiriza emu. Mukitegera? Era bawangewo enkola yaabwe ey'obulimba ey'okukomyawo kwa bulamu okwokubiri. Eryo ly'ekkubo lyabwe lye bayagala okubeera nga mu batondera, naye tekigenda kuba. Abaagalwa, ekijja kitudde mu kkubo lya kitangaala. Waliwo abantu bangi ab'ebitiibwa era abalina ensa mu mwoyo abazze batambulira mu bujjajja bwammwe obulamu obungi nga balina obukulembeze obw'enjawulo mu nda yaabwe n'amagezi ag'enjawulo okubeera nga baweereza abaana b'abantu ab'awamu. Abantu abo be bagenda okubeera nga batondawo omusingi ogw'enfuga empya ey'obwamugigi gw'obwamukasa. Era abantu bonna basobole okubeera nga beeyagalira mu ssanyu, mu bulamu mu bweyagaza, mu buyiiya n'enkola ezo ez'omuyiika ogw'awamu. Kitegera? Abaagalwa, era waliwo n'omulala eyabuuziza nti waliwo abamu mu gavumenti zammwe abayagala okubeera nga balaga abantu abatudde ku sseŋŋenda endala. Naye ab'ekizikiza bakola kyonna ekisoboka okulaba nga babalemesa, bo bakikozese nga obulumbaganyi obwa abantu abava ku sseŋŋenda endala okubeera nga balumbagana sseŋŋenda eno. Abaagalwa, bino byonna bifumbirire. Lwaki bafumbirira? Lwaki bafumbirira? Kye bayagala kwe kubeera nga babateeka mu kubundabunda mu sobole okubeera nga mubawa amayengo ag'okutya era mubawe obwesige nti babalowoozese nti be bagenda okubeera nga bataasa ensi eno, batondewo ensi eyo eya gavumenti ebafuga nga yaabwe yokka. Ekyo kye bayagala. Mukitegera? Era y'ensonga lwaki batembeeta enkola zino basobole okubeera nga mubatondera amayengo ag'okutya, kubanga bo ge baliikiririzaako. Mukitegera? Ku lw'amalala n'enkola ez'okulowooza nti bo bakitalo nnyo okusinga abalala, kino kye kigenda okubeera nga kivaako ekigo kyabwe. Ng'Omuganda w'agamba nti amalala ge gakulembera ekigo. Y'enkola y'emu, y'engeri gye bagenda okubeera nga bagwamu. So y'ensonga lwaki bajjajjatta enkola eno ey'obulumbaganyi obwa ebitonde ebirala kibasoboseza okusobola okubeera nga batuukiriza bye bayagala. Mu lubereberye baali balina abantu abatono abagre. Abantu bano bava ku sseŋŋenda emanyikiddwa nga Zeta-Littrine. Zeta-Littrine eno erina ensonga lwaki baali bajja ku sseŋŋenda eno. Mu kujja beesanga nga baali tebasobola kubeera nga bavaawo. Kitegera? Mu butavaawo baasigala ku sseŋŋenda eno nga beekwese era abamu ne bewambibwa. Kitegera? Abaagalwa, ensonga lwaki baali bajja, ensi yaabwe yasaanyizibwawo
amayengo amabi. Mu kusaanyizibwawo amayengo amabi, abamu ku bo baagenda wansi ne beesanga nga baakyuka mu kikula kyabwe. Mu ngeri eno baatandika okubeera nga batema entotto engeri gye basobola okubeera nga bawonawo n'okweyubula n'okuzzaawo obujjajja bwabwe. Kino kyabaleetera okubeera nga buli kiseera babeera mu mikwesese egya wansi era n'ekikyusa n'ekikula kyabwe ekyannamaddala nga bwe kyali. Okusobola okubeera nga bajjawo ekyo kye baali batonze, emyoyo gino gyasalawo okubeera nga gibbulukira ku sseŋŋendo nattimba nga gikoze endagaano wakati w'ebitonde bino ebya sseŋŋendo eza Zeta Letuti okubeera nga bajja amagi n'ebitundutundu ebyenjawulo okuva eri abantu abamu be bakkaanya nabo nga tebannaba kuzaalibwa. Kitegeera abaagalwa, naye nga bangi ate we bazaalibwa wana ate beerabira nti bakikkaanyaako. Mukitegeera? So y'engeri gye baasalawo okusobola okubeera nga bakozesa enkola eno okutondawo omugigi omujja oguyina omubiri ogw'obwamukasa, kubanga mu nkola yaabwe beesanga nga omubiri ogw'obwamukasa ogutuddemu empulizo oba emotions nga tebaguyina. So ne batandika okubeera nga bakola experiments zino nti migigi nga ebiri esatu omubiri ogw'obwamukasa gujja kubeera nga gukomezeddwawo nate eri obulamu bwabwe. Kino kyaliwo emyaka 5 emabega, era nga wekyaliwo baganda bammwe abatudde oba abadde bavugira mu kizikiza baabakuumira mu mikwesese egiri mu nsi yammwe ey'omunda. Kitegeera nga bakozesa obukodyo okwokuteekawo okutya, ab'ekizikiza baagezaako okulaba nga bateeka okutya eri abantu nga babagamba nti ebitonde ebirala ebiva ku sseŋŋendo endala babulabe era bakola ebikolobero eri abantu, naye nga mu byaddala be baali babikola. Kibasoboseza okusobola okubeera nga bateeka okutya mu bantu nti ebitonde ebirala ebiva ku sseŋŋendo endala bitonde bya ntiisa. Ensonga lwaki bazze bakola enteekateeka ey'okuteekawo fake Aryan invasion, obulumbaganyi obutali bwa ddala nga bakozesa TV. Kitegeera y'ensonga lwaki bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bateekawo pulaani B. Kitegeera kubanga abo abazita bo baagaana okubeera nga bakkaanya nabo okutiisa abantu. So ne bateekawo Project Blue Beam okuyagala okubeera nga balowoozesa abantu era nga y'emu gye baali bayagala bakozese okutondawo Yesu mu bire, abantu babalowoozese nti Yesu akomyewo, nga bakozesa sound system esobola okubeera nga buli kinoomu awulira amaloboozi ago. Naye era ne wekinaabeera amagye ag'ekitangaala gagenda kubeera nga bakozesa enkola eno okubeera nga bagikola nga saakasi, kiyongere okubeera nga kibalaga engeri gye babadde babazannyira ku mutwe. Atenderezwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.